Tugenza okutuuka olunaku olwaleero giweze emyaka 2 n'emyezi 5 bukyanga gavana wa Banka ya Uganda enkulu Profesa Emmanuel Mutebire ava mu bulamu bw'ensi eno nga n'okutuusa kati omukulembeze w'eggwanga talondanga muntu mulala kudda mu kifo kino. Gavana wa Banka ya Uganda yagenda okuva mu bulamu bw'ensi eno yali aweebwa omusaala oguli mu bukadde 6 ng'oggyeko emisolo nga gavaako mu nsonda ez'essigika galaga nti ensimbi z'omusaala gwa gavana zize ziyisibwa buli mwaka gwa byansimbi okuli ogwa 2021 2022 gavana mwe yafiira 2022 2023 n'ogwa 2023 2024. Amyuka gavana wa Banka ya Uganda enkulu yakulembeddemu abakungu ba Banka ya Uganda kulabikako eri akakiiko ka Parliament kakosase okubaako bye balambula ku birimu ebirumira ebizze biwulirwa mu Banka ya Uganda enkulu. Ababaka batuula akakiiko kano kubadde ssentebe n'omumyuka we basoose kwemulugunya olw'ekifo kya gavana ekitajjuzibwanga kati ebbanga eri emyaka 2 n'emyezi 5. But there is seriously big issue of running a country without the governor of the bank, because that position is created under the constitution. The effects as Bank of Uganda you are facing as not being with a substantive governor, because Ugandans have to know the effect, the challenges. Mukwanukula amyuka gavana ategeezezza akakiiko nti emirimu gitambula kannawadda yadde ekifo kya gavana tekijjuzibwanga. We have a board, we have senior management, and we have very, very capable staff. The governance structures in the bank are performing, that notwithstanding the absence of a governor, the governance structures in the bank are functional. Wabula ono agamba nti ekyokulonda gavana ye ne banne tebakiinaamu buyinza bw'atyo n'awabula akakiiko kanoonye minisita w'ensonga z'ebyensimbi oba oli awayinza okuba nga alina kyamanyi ku bikyalemesezza omukulembeze w'eggwanga okujjuza ekifo kya gavana. So we have the liberty to even delete the governor from the law. That was not the question, Honorable Chair. It is now the question. That's not for me to answer. Ensimbi eziriyo mu buwumbi 610 Banka ya Uganda enkulu zebanja gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni era akakiiko kabuuzizza amyuka gavana kiki ekiremesezza gavumenti okubasasula ebbanja lino olulimi luzitoye. He has not given you that opinion and he passed it on to government. Now, I cannot answer for the Minister of Finance why they have not been doing that. I think that's the question of the Minister of Finance. Akakiiko kasazeewo okuyita minisita w'ebyensimbi alabikeko eri akakiiko kano abeeko byalambulula ku nsimbi Banka ya Uganda enkulu z'ebanja gavumenti ya President Yoweri Kaguta Museveni ezeeyongera entakera era nnyonnyole n'engeri gye zikozesebwa. Tusabye tukkaanyiza tusabe mukulu waffe kadde waffe Muzeeyi Kasaija Minister of Finance ajja atubulire lwaki tebasasula Bank of Uganda kuba kye baagala kati baagala kukomawo kuzinda ggwanika nti ba recapitalizing Bank of Uganda. Bank of Uganda sente z'ebanja Uganda zigenda mu situyoni 7 zirinnye misinde. Joseph Seruwoza, BBS Telefina, Parliament.